tubasomesa bo bennyini okuzuula nti omuntu ekiruubirirwa lwaki ndi mu nsi eno najja kukola ki mu nsi eno. Omusomo guno guyinza Sabbiiti Namba guggaddwawo minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni ng'akiikiriddwa minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Frank Tumwebaze. Honorable Tumwebaze asabye abayizi obuteemalira nnyo mu byabufuzi wabula bettanira ebintu ebirala ebinaabayamba okwekulaakulanya gamba ng'ebyobulimi. If you are 3-4 people, form an investment club amongst yourselves. Don't be taken by extreme politics. Extremism is bad in politics, irrespective of which side you are on, isn't it? Whether you are pro the government in power or against, extremism is bad. Mu bubaka bwe, minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni agamba nti empisa mu bayizi zikendedde nga kivudde kukozesa obubi emitimbagano n'abavubuka okukopperera abazungu ate nga be bakulembeza ab'enkya. Especially since we are now faced with a generation of young people who are confronted with a high prevalence of HIV and AIDS and are continuously being targeted by foreign cultures and are exposed to social media that does not always uphold our African culture and values. Akulira Life Ministry atendereza Minisita Janet Museveni olw'enteekateeka eno egenda okubangula abakulembeze b'enkya. To build a child with the right morals, the right ethical behavior, the right character and leadership principles that will not only benefit that leader but also benefit the country. Ye Peter Muhereza akulira amyuka atwala ensonga z'abayizi okuva ku ttendekero lya Makerere yeebaziza gavumenti olw'okutandika n'ettendekero lyabwe. So ndowooza gavumenti ebadde ntuufu okutandikira Makerere ate ndowooza abaana baffe 14 ababadde wano nga batraininga bagenda ku impactinga eggwanga. The next will be Guild Speaker, Right Honourable Minister Mbezi w'amazina